tulekedde ekitundu kyakubiri olwaleero tutandikidde mu New York kali mu kaseera kano kabaka Max Connery yali akuba essimu ng'agikubira Drake Jennings amugamba nti abatumbaavu so baadde balina ebifaananyi baffe nga babitadde ne ku net. Oli bulungi kati wooli? Agamba nti ni munyiivu kubanga bansekudde ekyasi, ni munyiivu kubanga twagezesa kuusirana ku bya Nigeria. Kati omusajja bamufunye sinaba mumukwata. Derek gezaako otambulira wansi boy. Agamba nti okusigala nga akyali mulamu kye kintu kyakyasiza okwagala. Derek Jennings, director wa counterterrorism mu MI5. Katwadde erina kyatatiiro. Ono yakuba essimu n'amugamba nti munnange wabadde mutuufu ku kiki wabadde ogezaako okunyumya, nze yabadde omukyamu. Si kye kinkubiza essimu, ekinkubiza essimu gezaako kugamba nti munnange nga kitalo. Fena tugezaako okukola ensobi. Nyina okugamba nti nange nali mbaddeko mu kifo kyo naye ojja sobola ogezaako kiyitamu. Agamba nti yabadde alina boyfriend mu Lagos wabula kati tamanyiwa waali. Ye Marlon Jackson, director wa counterterrorism mu National Security Council. I've also experienced anxiety about loved ones missing. Agamba nti nange nyina abaagalwa bambi abafiira mu action. Ono ayitibwa Memita Hill, chief of counterterrorism operations za MI6. Kati okikola otya? Gw'osiba busibi nvirizo n'okkakana n'ogenda maaso n'obulamu. This isn't what I intended. Naye kino si kye mbadde ngenderera. Mbadde njagagezaako kukakkanya anti era okikoze munnange. Kwegamba kirina zente experience gy'empisa emusize ezeke yakagiyitamu. Twadde eri Max. Why Max? Tumaze okugezaako okufuna ebyenkumu ku kifaananyi kiri kye basikana waggulu ku luufu gye baali bagenda mukubira ekyasi. Bamaze n'okufuna ekifaananyi kya nnyini kyenkumu ekyo. Twadde ebbali ku airport waliwo kabaka asembera. Bifaananyi byatandika okugezaako okuyita. Gambye tulekedde grid kitundu kyakubiri junior nga bulijjo. Bifaananyi batandise okugezaako biisa ku airport. Bafunye ekyekumu kya road yali yakubye Max Connery ekyasi. Bamugamba sebo soko yimire togenda wala. Kabaka bwati bwafaanana. Aina sunna yakyuka. Kali mukazi watu yakwate kubo kujja kaso gyetero tula. So have I been voted off the island? Kali mungobye ku nsonga zino. Your special team has been. Kati mukoko badde otaddewo baakagobyeko. Get ready for another level. Njagala okeseko kwetegekera level endala ya NSC, National Security Council. Performer duties, no administratively, but bagenda kuzza ku mirimu gyo naye nga tugewe kubeera w'amaanyi nnyo. as more adult supervision. Bangambye okeseko oteekamu kwegamba ennekkanya ekitu ekikulu mu nsonga zonna. This was wrong. But the agamba analysis yabadde nkyamu wabula intro gye bafunye ku Muhammad ne buseero bwe bwo bukyali era bukyali bwa tabu. Table, above board, whatever. Ze nkyali ku nsonga eyo newankubadde kiri wansi wa meezi oba kiri luddawa. If you're looking for my official, bw'oba weetaaga official support yange ku nsonga zino I'll take the sigenda giteekako officially, sigenda kusankushioninga officially kono sifuddeeyo njagumira embeera yonna mwene ebejjidde. Jackson, Where are you? ate oli luddawa? At the embassy in Lagos. Ndi ku embassy mu Lagos. Lord ya smart tusayitibwa Addison Hardy Benwa, CEO wa company eyitibwa HBI ekwasaganya bintu bya energy. Oh, just keep talking. Yasobodde okugezaako simatuka ku mbeera eyabadde etuuseewo. New York. Flight's in 2 hours. Agenda mu New York. I can't. Kwegamba ennyonyi egenda kubeesula mu ssaawa nga 2. Grab a Njagala osikane ku airport kono sijja sobola. I wish I could. Nsubira kale singa mbadde nsobola okujja gy'oli. Jihad. Obwedda neerayikidde Hardy. Mutuufu mbadde nkusubwa. Ekyo tekimala njagala kulabako. Now you're in the middle of an inferno over there. Manyi oli masekati g'omuliro eyo gukuzunza. Naye ate nandiyagadde okulaba. Kati bano baleeta kabaka eyabadde akubyona ekyasi. Yoono. Yatuuka waali. Kati yagenda okuzza amaaso omusajja gwe yakubye ekyasi gwe yabadde alowooza nti mufu akyali mulamu. Smart to cooperate. Ayitibwa Fakura. Kiba kirungi n'oyogera naffe. Ani yakuwa akalimu? Picture. Ani yakusindikira ekifaananyi kyange? Who told you where I'd show? Ani yakubulidde wa wenja okubeera? I will only talk. Toli musiraamu nze nja kugenda musiraamu yekka. Don't get to choose. Then what will you do, huh? Kati ogenda kukola ki? Shoot me? Yalla. Ogenda kunsekula? Nsekula. Only to Allah. Nze nziramu eri Allah. God is great. Katonda munene. Tell them Al-Kafar. Nziramu eri Allah yekka. Al-Kafar. Nziramu eri Allah yekka. Al-Kafar. Katonda watu. And Allah to kill them Al-Kafar. Soogera n'abo abatakkiriza. Nze njogera ne Allah yekka. Katonda ali naffe. Tuwada mu Nigeria bano bamaliriza commission. Now Mashid. Bwe naagenda Told me Bardo. nange ononkuba ekyasinga wakubya akaana kali. Nedda.
You can go. oyinza okukwata ekkubo n'ogenda bw'oba kyoyagala. Mission kuba kati yeewedde. Kati mumaliriza kati kiki mufunyeemu ng'ofudde ku basiraamu enkuyanja abafiiridde obwereere. Ddala ki kye bufunyeemu? Nagambye nayitibwa Dr. Rajim Muta. Remains to be seen. There's more work to do. Wakyaliyo emirimu emirala egy'okukola. Yusuf Nazaria aka Muhammad yaliko komando wa Al-Qaeda bwe batugamba. Yamugamba byogenda maaso n'okukola bimenya amateeka. Mutuufu ebimenya amateeka bituukiriza nsonga ki? Sadiqi. Kankusabira ogezeko sikana eddembe munnange. Wabula kati ffe tukutte kuba kweyongerayo. Todduka sigenda kwokya nnyindo. Just give me a listen, okay? Mpaamu akaseera owulirize. Yeetaaga information kono ki? I have a kid. Nyina akaana. Son. Akatabani. I'm not his biological. Wabula sinze kazaalira ebyaddala. His real dad died. Kitaawe yafiira mu Twin Towers ezasekulwa. Sebutemba 11. Bed at night. Ninze nkebasa munnange ekiro. He's a sweet kid. Kaana kawoomu. Sensitive. Kali sensitive kantwala nga kitaawe waako. I just want a world where he doesn't have to be. Kugamba njagala ngezeko mutonderawo ensi watalina kubeera nga yeeraliikirira. You have a weird way of apologizing. Naye olina engeri enkyamu ey'okwetonda gwe boy. I just thought you should know where I'm coming. Njagadde ogezeeko okumanya wa gye nfubutuka oba gye nva. Nose. N'osonyiwa ku nnyindo. Bagikubye nnyo si gwe gusoose. Gaji Fukara. Unayitibwa Gaji Fukara. He's Lebanese like you. Mu Lebanoni nga ggwe. Maybe you could help me find out about this. Oba osanga oyinza okugezaako okuba by'omunfunirako ebyetaagisa bye nnyinza okwetaaga. Fa kulala nti ye. That's it. Teri kirala kono byebyo. Kinaakostinga mmeka? Time to see what I get first. Ku mulundi guno kasooke ndabe ki kye naaba nfunye ndyoke nkuba omuwendo. Tuwadde erudda. Andi Fahwa. Maze okufuna kacyayi. Shukran. Ono yayitibwa Kazi omuto. Wabadde musufu commission. Rafi said. Kyekini yagambye nti mutuufu. It's almost 10 years to... Mwene wa Rafi yagambye nti akaka kyekini akasufu. Kitange yampama n'atwala mu Amerika emyaka 10. by the Russians. Nendeka mamange mabega n'asekulwa kano kayitibwa Kakazimowa. Kakyekini wabula kati kafuna obutuuze mu Amerika. Saving you. No. He did it for himself. For the love... Agamba nti kitange kino yakikola ku lulwe okutwala mu Amerika ng'ayagala ssente pozi n'okubaawo. Naye ate okulya mu Amerika kiyambye ffe. Rafi and I have prepared a new operation. Rafi nange tulina operation empya gye tupulaninga mu Amerika. You will... Ate gwe gwogenda ogikulembera. First you must return to America. Naye alina osooka okudda mu Amerika. Leaving Lagos as a crewman. Waliwo oil tank egenda okukwata ekkubo okuva mu Rogas. Ogendagenda nga crewman. Rafi is watched too closely. Rafi ennaku zino atambulizibwako amaaso. Ku luno ogenda kikola ku lwoweka. Kono sijja kuyiwayo. Lama. Rahmallah. Tagayir dunya. Tulina ogezaako kyusa ensi. Mpozi kugaseko n'ekisa kya Mukama Katonda ng'atukwatiriddeko. Musajja wattu yuno eno Akiru yabadde alemeddwa oteekayo kojja gwe ssebo baatuka waali. You have a good brother in Kaz. Olinawo oluganda omusufu Kazi. I'll do anything you need me to. Nze nja kukola kyonna kye mwetaaga ku mulundi guno kikola. Akiru Samadu. When I was your age, I traveled all over. Bwe nali myaka gyo natambula ensi eno nze gwolaba. I was pretty crazy with the girls and money. Nali matira abakazi ngugaseko ne ssente. Omanyi kye njogerako? And one day I said, lunaku lumu ne ŋŋamba of these decadent distractions. ye bino ebintu ebyekisiru bingasaaki. I am Muslim. Nze ndi musiraamu. I have real power. Nyina amaanyi mangi munda mu nze. You want that kind of power? Oyagala amaanyi ago ge nnyina Akiru butereevu. You will return to England in an... Ogenda kukwata ekkubo dde mu Bungereza ku oil tanka. Ogenda kufuna ebiwandiiko bipya. and a new purpose. Bamusimba passport. Tugenda kuwa omulimu omulala. This is a grade A forgery. Eno grade F forgery. Bali bakuba kicupuli. Ian. Kino nga kisufu. Katwadde wabano. Langley Virginia kusebe ekikulu ekya CIA. Marilyn Jackson never saw that. Marilyn Jackson teyasobola kugeza kulaba satellite photos zino za Nigeria. Razi Michaels. Without them, you'd have made the same. Mbutufe watali bifaananyi bino nawe wandikoze ensobi yeemu. Mukazi wattu gye yakola. She did. Ye yasalawo size yasalawo. Oli Acton Sandman, Deputy Director wa Counterterrorism mu CIA. Didn't she? Bino teyabigamba. So the question is whether I Ekibuuzo kiri nti can see it or send you back to the cube farm for more seasoning. nkuze walala oba ngezeko okubakuwa enkusindika ewalala. I want to work in counterterrorism. Njagala kukola ku counterterrorism. Nja kuba musufu okiwulira. That there is some serious payback coming out. Waliwo paybacks ezigenda okubaawo. Nga pipelines eziri mu Lagos zo tugenda zisekulirawo. Baakuba akafo.
kali ke bagezaako okwekanyizaako nga bagamba nti kali kaba student kyokati nga waliwo bantu bakulu bakimanya nti yali training camp y'abaterrorist era ne bagisekulirawo katwadde erudda mawulire gafuluma ne gagamba nti akafa kabadde kasuulizibwa okubeera kampu y'abaterrorist mwe batendekera abantu baabwe kasekuddwa. End of a horror story. It's just the beginning. It was too well planned not to be part of a larger agenda. Mukazi watu yatandika okunnyonnyola Emily Tatiru ng'agamba nti yafunyemu okuwulira nga ye bino ebyatuseewo mulago si enkomekere wabula eringa ye entandikwa oshegera kati yeetaaga okugeza kufuna information nga bwana abasobodde alina bye yasikana kwe kutandika okugezako okwogera nabo. Okimanyi tene eringa Black Mail eri omulimu gwange kaba kasituka nakagamba sooka olinde kalina information gye keetaaga kamaze okkitegera nti sebo kiri ekyatuseewo mu Nigeria yabadde entandikwa butandikwa tadda mu London MI5 oba MI6 kitongole kyabwe kisuku bwe kiri kalina mukasya kano nakyanyonnyola agamba nti yagenza okwekkaanya obulungi n'okukakasa nga kirabika waliwo abateeka ssente mu nsonga zino ngera kyebaagala okugezako sekula ge mawanga ga Bungereza mugasseko n'Abamerika okubasala ku ekonomi ya mafuta era ng'agamba nti Bashar Salini gwe yali alese si yeye kakiba kitegeeza olwo Salini omulala yaleetebwa muno kakiba kitegeeza ti n'Abamerika bali mu buzibu naffe kono kwate kubogere mu Washington mbwangula yanga bw'osobola twadda mu Sanna Yemen bamaze okitegeera n'okibalamu buno obusajja bwagala basalirako ddala kukikwatagana akafuta jukira bwagamba bwagala busekule buli mutumbaavu ave ku mali y'ekiyisiraamu oyiro ono baamwetika Muhammad mukola nsobi banayize Muhammad musoke mujjeko kantu tuno oyo yabijjako eno senior council yaba Al-Qaeda CIA contact yo mu CIA yani balowooza naakolera CIA ليس الاتصال مع CIA من دور أيام أفغانستان agamba nti abadde aludde okugezako okolagana ne CIA okuva lwe yava mu Afghanistan abo abatumbavu batugamba bagenda tuwa ebisi kyokati ne batusuulirira abalasha ne batusekula nawambibwa n'encunyizibwa osobola okugezako kunyonyola omusajja ono gwe wali naye kali mu biseera bya Afghanistan yali akolanga mujahadini yali akolagana n'Abamerika ng'Abamerika babasuubiza mu Afghanistan tibagenda bawa ebisi basekule omulasha ebiseera ebyo ne Bin Laden yali akolagana nabo kati contact ye mu CIA yali Sandman mumulowooza asobola okulyamu abantu bange oluku kyava yeefumita omukono balowooza akyakolera CIA سوف أقطع يدي قبل أن أعمل nsobola n'okuzaako omukono gwange onootusonyiwa baaba okuyisaamu amaaso شغلك حلو بالأوغوس كان هذا wakoze akalimu akasifu muno gasu bakasiimye أخي owooluganda قد أقنعتنا بولائك omaze otukakasa متحمسين لخطتك wabula pulaani yo gy'obaye tetumanyi oba eneekola ogezaako okulumba ekonomi y'abasajja bano ndaba ng'ekizibu bonyi bategera mayiti basobola okugezaako okubala mayiti zaabwe وسوف يحصون جثث حكومكم bajja kukola kyonna kye beetaaga wabula gavumenti yaabwe ejja vaamu abantu bangi من لدنه شيئا لم يوقفه ثرحيت منة التدمير kye twabakola tekyagezaako bamatiza الرخيص تدمر اقتصاد wabula twaga tugezeko basalako kafuta konna we bakajjaako arayisi tulabe ekonomi yaabwe bweteegwe ويصابهم الخراب وارجعوه من ردنا lwaki tugezaako okubeera mu mbeera enkyamu n'okudduka ettaka lyaffe لست هنا لأتصور siize wano gezaako kusaba kegamba yeetaaga bamwe ka sente asobole okufaananya ekisi okufa 9 kusinga operation zize katwadde erudda uno yasoma akatabo akaliko empaja omusanvu Great powers jockeying for position in the Middle East. akasanze n'ono akatabo It's the same thing almost 100 years later. ebyatuukawo akaseera akakadde bye bino ebigenda maaso n'okubaawo kati What the hell are you doing? tewali kikyuse gwokola ki wano eno Our little team has been officially okimanyi nti katiimu kaffe bakasazeeko ke twayiyizaawo katiimu kayita ejese Unofficially? ani official kasaliddwako
I meant everything I said to the NSA. byenagambye abanne nasa Is the best way. nabitegeezezza Cell versus cell. eno yengeri yokka gye tusobola okugezaako okukolamu akalimu tutondebwo akabiina kasekule akabiina kabali Like it. kono nze nkyagadde Continuing to work with me. ogenda maaso n'okukola nange kijja kuteeka mu buzibu Shot at Fukara tomorrow. ngenda funa obubaka bwa fukala enkya ojja funa buli kimu kyonna kye nnaaba nfunye You got time for a cup of coffee? olinamu akasi ak'okunywamu kaawa akabinja kakyakola wabula kakolera wansi w'amateeka kati tebakyagoberera amateeka kwegamba bali ku lwabwe bakasazizaamu makakali yamugambye nti oba oyagala nsobola ogezako kifulano official kwegamba sijja kisyankushoninga officially obadde toteekeddwa kwerumya ekindeese nkifunye anti butereevu kakiba kitegeeza okwerimya kibadde kyetaagisa bwe mba nfunye ebindeese wano nga bagamba Cairo Egypt kakati gye tuzze kabaka akwata bukwasikuba okudda musajja wattu agamba nti abadde ava mu Cameroon abadde agenze convention ya medical yabyaddagala akomyewo mu Cairo Egypt naye nga ate secretary police yeenu ebadde emutambulirako secretary police Rahimu Muta twagala lisiti za hotel gye wasuze yabadde convention buli kimu bakisasulidde sinze yesasulidde tewali lisiti wadde lisiti yaka drink nze boyisi kuba drink wadde kabronchwa wadde medical samples zonna toyina wadde eraga nti wabadde ogenze mu Cameroon ku medical convention siteekeddwa kuba kasimu bannange yabulawo bubuzi ssebo kyokka ate nga bali bamutambulizako amaaso waliwo Islamic student demonstration yaliwo mu 1992 okimanyi nti wajja enyigiramu twadde ebbali ono yakwata ekkuba okusembera ye informant wa load yuno What do you got? kiki olinawo kati No one knew the name Fukara. fukara badde tebamanyi linnya wabula nga bamanyi ekifaananyi Highly violent fringe group. waliwo akabinja kayalimu mu Beirut mu gyekyende eyo Recalled other members. abasigadde bonna bagezezaako bampa manya gaabwe gaago weebale You know I have a kid too. okimanyi nange nnyina omwana niwankubadde kawala With their mother in Beirut. abeera ne maama we mu Beirut Very smart kid. kaana kagezi She reads a book kasoma ekitabo kumpi buli lunaku and only 6. kyokka tekalina emyaka 6 gyokka I'd really like to see her grow up. nandiyagadde ogezaako kukalaba nga kakula You need protection? weetaaga obukuumi And someone will surely ask why I need protection. kale omuntu omu ayinza okubuuza lwaki neetaaga obukuumi seetaaga You gave me cash. kankwe information ompe kashi wange tubere nga twenkana tuikomaawo okiraba kale bamaze okugezaako mu information twadde eruda Mr. Fukara's rights. Mr. Fukara. Mr. Fukara yagezezaako okunzita He hasn't been. kali nga bwomanyi America Mr. Fukara mutuuze wa America kati which means ali entitled ogezaako okuba nga sikana rights ze kati yaleetebwa lawyer alina ogezaako muwuliriza bano bagamba Fukara bamwetaaga mutujju Commit the assassination. ani yakutuma ogezaako temula These are photographs of men you've been identified with. bino ebifaananyi by'abasajja be bakulabye nabo These men are? bano abasajja obamanyi tanyiga kimala munzita oba munzita sigala ayogera Understand you could be charged with assault or attempted murder. okimanyi tuyinza okugezaako okukyajinga assault for attempted murder Lebanon to answer their question. oba si kitukusindike mu Lebanon oddemu ebibuuzo byabwe oli yabayita lawyer Don't you dare threaten. temutandika kumutiisatiisa bwe mutyo nammwe Information about planned attack. ayina information ekwatagana ku planned attacks zigenda okubeerawo mu America ezijja okutisa abantu Dismiss Mr. Fukara's rights. Hey, mulinga abaga nti mugenda mujjako amateeka gaabwe Muslims in America to musindike buli mumerika addeyo ewaabwe Some rights stop at mass. zingenda teekawo amateeka ga alemesa abasajja abo There's an amendment to the Constitution. gateekeyo I will. bwe bana bamaze okukola amendment ku mateeka ago then tujja kukola ekirina bakyetaagisa ku bantu bano See due process. wabula kati nze ngamba alina okuyita mu due process The problem America's having in the world right now, Agent Cannery, is not because of what I'm doing. Excuse me, gentlemen. yabagamba nti America ekizibu kyeyina mu nsi wano kati si gamba nti nze oba nkitaddewo nze ndi ku mulimu gwa nnyina omuwuliriza alina right nga ye twadde ebbali tukyali mulangiri Virginia CIA gyeri nagamba ekitebwe kyabwe ekikulu kiri mulangiri Virginia aba Central Intelligence Agency formerly known as the company. I'm going to ask you a few questions so I can get a baseline reading.
ngina kubuza ebibuuzo ebitonotono osobola okugezako okufuna baseline reading. Olina okuddamu yes oba no. Raza Michaels. Erinnya lyo Raza Michaels. Yes. Anti ye. You reside at 14750. Kati banani sogezaako okwekengera buli mugwira singa obaamu eddiini y'Ekiyisiraamu. The CIA. Ono abakoledde emyaka 5 wabula naye ate era tebamwesiga. Have you ever filed for bankruptcy? Wali ofayirinzeeko ng'oweddemu nti nedda. Is the day after Friday. Monday lwe lunaku oluddako nga Friday wedde. Nedda. Have material support to a foreign. Wali ogezezaako okusindika material support eri foreign terrorist organization nti nedda. Kati twadde eruda mu Cairo. Kabaka bamuleeta pembeni. Agamba ayagala kwogerako ne muganda we. Njagala kubira muganda wange essimu. Kulwa okwagalwa akatono. Lwaki temumbulira kiki neetaaga? Banaye temunzita. Bakanyuka pembeni. The response to several questions suggests possible deception. Ebibuuzo ebimu engeri gy'obizeemu kiraga nti waliwo obulimba. Why is that? Lwaki kiri bwe kityo? Polygraph reliability is arguable. Agamba nti polygraph questions there must be okugyesigambako ebiseera ebisinga osobola okukikayaniramu. Organizations. Naddala ebibuuzo ebyekusiza kubanga obadde owa support eri foreign terrorist organizations. Tell me all about your trips to the Middle East. Njagala ombulyeko trips z'obadde okola Middle East okutandika mu 1989 oba 98. Nagamba kyalinayo family. Mirundi emeka gyennyina okuyita mu nsonga eno. Given material support. Siwangako material support oba information wadde sente wadde obuyambi bwonna eri terrorist organization kebe foreign wadde domestic. Bino byonna byemukola mugezaako kunzalawa. Please relax and lean back. De mabega osooka okakkane boy. Yatunula 2 and 2 4. Kaino mukasi ako twadda mu Bungereza. Jugira mu Bungereza. Derrick Jennings yakyasinze okweraliikirira wa MI5. Drops of it did. You know. Drops knocks out a West London hotel. Imagine what a few litres of sarin's gonna do. Agamba nti motero liba atayo butono kati kwetebereza lita etonotono ziba n'abasumulidde mu London kye kinaatuukawo. Family. All clear, sir. Bakyatambulira kwa Kiiru. Because they've all disappeared. Muganda we yabawa information. The subcontinent. I mean, it's worse. Kyasi kyavuga. Obutujjusa bubatambulirako buli we badda. Kano kasekudde byasi ne katandika. Mama nyabo. Gwe Jim Soko gye. Kyapiri bamukwasiza. Uno bamukwasiza bullet. Get an ambulance. Genda ofuna ambulance. Sorry. Ati sebo gwe Soko kakane. Siagala ogeseko okwogera kakana. Just told my friend. Kwatirako tugeseko okulaba ekinaaba kiddiridde. What's happening? Make sure we have a trauma team on standby at the hospital. Rodi tashimatushe bambi. Musatu yakutukiraawo. Kati twadde ebbali. Naki abagenda omuleeta ajjasika ne muganda we. Baasekudde ono. Maama nyabo. How did you get me out of there? Onzijeyo otya. Nkubidde essimu buli omu agezeeko okunyamba. Mikwano gyaffe okuva mu health ministry. Akasente konna kaweddeko ku akawunti ate eddwaliro koona eddwaliro abatubanja tubalinde kujja kukima bitanda. Badde baagala kumanya wajje nabadde ndaze. Wabadde mu Greece si bwe kiri. Kono nedda saabadde mu Greece. Nabadde mu Lagos mu kaseera kakojja we zaabalukidde. Nabirabye buli kimu kyonna. Obibagambye. Tebambuuziza embwa zibadde mu kusekula kyokka tezimbuuziza. Kati bw'obadde okola ki mu Lagos bannange? Nabadde nekkaanya. Kyenakoze kwekkaanya bwekkaanya kyabadde kikolebwa. Wayamba bamujahedini nga basekula Abarasha mu Afghanistan. Ekyo kyali oke. Guleka tosobola kugenda maaso nakukola kino. Mikwano gye bye bakola mu Lagos si birungi.
kwegamba kino kyebakola kyebagamba mu jihadi buno busungu kwekyo kyebabakola kwegamba bakezako kwesasuliza Amerika okubanga yabasuulawo mu Afghanistan mu kaseera k'omulasha we yakwatira ekkubo balumba yali abasuubiza nti njabawo ebisi n'ebisigadde byonna wabula teyasobola kyokka ate ne babasaddaaka ng'embuzi okuva lwe kyabanyiiza kati bo bagamba nti bagezaako okumulemesa nabo bamulwanisa twadde eruda kabaka yuno genda maaso n'okusaala tuli mu Washington DC kadde kavuga genda oddugulanga emitatiiru Your neighbour let me in. neighbour we yanzikiriza okujja I convinced him I was not. mumatiza nti ndi mukwano gwo Surprise you. nva mu college njagala kusurprisinga What a wonderful home you've. olina amaka amasufu wano eno boy Would you like some tea? wandyagadde kacyayi Meeting Marin in 2 hours, but we should. ngenda kusikana malini mu ssaawa 2 nandyagadde tusooke twogere okimanyi katiimu kaffe bakasazizaamu Outside the official. nze katiimu akakola ku intelligence kemanyi akakyasinze ke kakaba katakolera ku mateeka Last night. Derek Jennings baadde baagalamu sekula ekiro kyajjo Colleague of his was. wabula koligi we ye yattiddwa I'm sorry. nga kitalo How urgent the situation has become. ndowooza okiraba nti embeera kati ekuze I gather some of the more grievous. waliwo information gyengezezaako gatagata ebikwatagana ku kazini wayitibwa Oma oli akola ku Swiss Security Banks gwe basaba information ageze kuba buli ya sente ezasindikibwa Bashara gye zaava n'agaana Is this true? bino bye wamufunyeko bituufu Ask him. lwaki tomubuuza gwe mwennyini York at the Charlemagne. ali mu New York mu Charlemagne genda omwebuulize ku ebyo byenkuwadde Any English speakers here? waliwo aboogera oluzungu wano Sir? anti sebo Born and bred in Sussex. nze nazaalibwa mu Sussex babasindise mu oil refineries Despite the way things turned out, ng'ovudde ku ngeri ebintu gye byakyuseemu there is more sarin than was used by Bashara. bakama bange bana bagezaako okwekanya kemiko ya sarini bagamba nti waliwo kemiko endala eyayingira ng'ovudde ku ya Bishara We believe it's terrorist. kati kigambibwa nti ekozesebwa omusajja abakozesa ayitibwa Muhammadi That's where he'll be attacking next. ekintu kyagoberera agezaako tusala ku ekonomi ya oil Nigeria was just the first blow. ekitegeeza Nigeria kwali kubwatuka kusooka nti butereevu kyokka nti si kwe kugenda okubeera okusemba eri Muhammadi bamaze okutegera omusajja akola bino byonna director waabwe ayitibwa Muhammadi ayagala basala ku ekonomi ya oil oba amafuta How familiar are you with the plant? Pretty good. My pass gives me access to most of the... factory ogitegedde otya kono nsufu kapasi ke bampadde kasobodde okumpa access buli wamu wonna bamugirayo ekisawo biki ebyo Plastic. zino mulimu plastic kojja yaseka busesi Need to carry this stuff around. osobola okugezaako byetika buli wamu Kiddie class. ewatali detonata zibeera harmless tezikyankalanya That way where I said... twagala ogezeko zitwala muri final omu emwemu buli kaseera otegedde nti butereevu lwoli yajja okusikana kazini we How did you get in? gweyingidde otya wano Perks of the job. anti omulimu gwenkola naawe okimanyi We can have that night, I promised you. ndowooza oze kusikana kiro ki kyenakusuubiza The girl. akawala sooka okagobe kafulume Go down to balina information enkyafu gye bamuwadde ku ono the champagne. genda otumye ka champagne ebweru I'll see you there. nja kusikana eyo I've always thought of you as more than a cousin. okimanyi nti bulijjo nkulowoozaako n'okusinga ku kazini Israelis, your father paid his way to America, helped him get set up. agamba nti kitange bwe yafuna obuzibu mu Isirayiri Thing that might kitaawe yamuteekamu ssente n'akwata ekkuba okujja eno be up. wano era kati famire yaffe buli kimu kyonna kyefunye lwa kitaawo I'm going to ask you for that account information one last ngenda kusaba account information y'omulundi ogusembayo think lwazi carefully before you answer. njagala ogezeeko okulowooza n'obwegeneza nga tonnabakuuziramu kyaggaana And it's important to you. kino kya mugaso jeni ng'ogasseko naawe I cannot do this. sisobola kikola ne woba ofuutya It is impossible. nagambye tekisoboka tisobola kuwa account information tekikkirizibwa mu mateeka ga banka kwata yamusimba ka fayiro agenda okuyisaamu amaaso maama nnyabo You're not doing this. kansibe togenda kikola Not to your family, not to... tosobola kugezako kikola famire yo wadde nze You would ruin me out of some misguided sense of duty. You're not an American, you're not... toli mu America toli mu Arabu What is your name? kati gwe erinnya lyo gwani
Massif lye lyali erinnya lyo. Call yourself Michael. Wabula kati weeyita Michaels. An American bastardization of a... Oli mutumbavu mu mbeera y'Ekimerika. That's what you are. Ekyo ky'oli. A bastardization of a man. Oli mutumbavu, oli kwegamba kisiraani ky'omusajja. Nze sifuddeeyo. To hear from you shortly. Nyina ogezaako okuwuliza okuva gy'oli mu kaseera akatono ennyo eddala. Yali alina kuyitibwa Raz Massif. Wabula kati yeeyita Raz Michaels. Massif lye linnya ly'ekika. Ono yawulidde ekyamutuuseeko ono kwe kujja amusiikani. Tiwandize wano. Omanyi ekiyinza okutuukako essaawa yonna. Men outside. Nyina abasajja eweeru. Wanted to come see that you are right. Manenze kulaba nti oba oli bulungi munayi kyapiiri. Is there anything that I can do? Waliwo kyensobola okugezaako okukolera. Your time is up here. Akaseerako kaggwayo. Njagala okimanye. Wano yamusimba akavuera. There are cell phones in there. Mulimu amasimu ndoomu. Gali programmed ku nnamba enzibe. Each must only be used. Buli simu ogikozesa omulundi gumu gwokka. Use them if you need help. Ojjaga kozesa amasimu singa oba weetaaga obuyambi. Be prepared to leave. Mulimu n'akasente njagala weetegeeke okuva wano kono negatte ku mmwe ky'oyagala. Mark. Katonda abeere naawe munnange. Bw'atyo n'akwateko bwe yeeyongereyo. Wabula kati naye musajja watulaba wano talina ki kimugasa kubaawo. Twadde wona alina okuyingiza kujja mu factory. Yasooka n'azipangayo. Alina okuyingizayo emwemu. Kwegamba metal detector emegezaako mukyakalanirako. Kano kabeera wano nga kamutambulizaako amaaso kubanga tebannaba mwesiga bulungi nnyo. Olaba ne commission k'omulagosi kabadde kamulemye singa sikaazi. Twadde ebbali. Julia Dean yani ono. As a rich Saudi. Oyo musajja mugagga, Musaudi mugagga. He has... Alina sete mu bintu by'amafuta mwazijja. Alina akawunti mu didi. Namusikanako mulundi gumu oba ebiri. Musajja mugonvu. Kwegamba alinga mujeka. Aliawo. Kwegamba siye muntu goyinza okulowooza nti ebintu ebisinga bijja mu bintu by'obutujju. When you first became employed by your agency. Bwe wafuuka omukozi wa agency gavumenti ya Amerika. Ne luuzi ogenda kunnyamba mu bintu ebimu. Naye kirabika. Oli bulungi. Ono ba bulungi. Are you concerned for my well-being? Ofaayo ku bulungi bwange gwe ssebo. Along with everything else. Ng'ofudde ku buli kimu kyonna ekigenze maaso n'okubaawo. Saagala ogezeeko nnyo okuba mu lyake. You have what you want. Ofunye kye weetaaga? Kati kwate ekkuba ogende. Amugambe saagala nnyo obeere mu lyake. Ono yajja erudda. Bakyalina operation y'amaanyi gye bapanga. Were you able to get the plastic into the plant? Omaze oteekayo plastic kojjazi mu plant nti ye. It's in my locker. Good. Here. I had a good night at the tables last night. Nawangudde ssebo. N'omuzanyi wa Zara yawangudde mu kasino ku tables. This. Ani ono? Is that you, brother? Ye gwe ow'oluganda. I mean, kati Akiru yakubira muganda we essimu n'amugamba naye ndi mu buzibu. Oli ludda wa? Tisobola kukugamba. I'm sorry, Hamid. Hamid ononsonyiwa. Putting you in danger. Kibadde kya busibu okukubira essimu kubanga nkuteekamu tabbo naawe. Where you are. Gwe mbulira bw'oli ngenda kuyamba. I mean, Hamid, I'll be fine. Tiwirerika kuzi Hamid ngenda kubeera fine. Nja kubeera fine. Kati twadde erudda. Kubidde muganda we essimu amugambe nti ali mu buzibu kati we yatuuse. Ono yajja yekkaanye. Oba omulimu boya agukolera ddala bulungi ayinza okuba nga kkojja yazitaddeyo nga gye ziri. N'asooka asika buno bwonna. Wakyaliyo obutono. Labika tannaba ziteekayo bulungi. Tekyabadde kyangu munnaye. Okukyakalanya omuntu tekibeera kyangu. Waliwo ayitibwa Juladini omusaudi. Jaladin has high-level connections to. Ayina high-level connections ku bikwatagana ne Mr. ya Oil. Giving money to terrorists. Kati atandise oteeka ssente ba terrorist. You know you should. Kitegeeza mpiseemu. Field agent. Wandigezesaako okubeera field agent. You speak what? Oli musufu. Language. Oyogera ennimi mukaaga. Osobola obbabuzabuzanga mu mbeera yeeyo ng'atalina musango. Ne bakwesiga.
Oh, it's easy to be cynical when you're behind a desk. Babu. In the field, the picture comes clear because it's... Yamugamba tishengobera mu field ekifaananyi kibeera kya kubanga obeera n'abantu. You're very passionate. Oli muntu omwagazi. Is this how you recruit? Gwe yengeri gy'orecruitinga mu operatives b'omu MI6. No. Nkakasa abasajja baleka basimba na line kubanga oli mukazi asikiriza mu kyata TL. You're very attractive, man. Naawe osikiriza mwami Michaels. Why waste? Kalwaki ogezaako okulinda akadde tukikoleko oba owulira nga akusikiriza. Afraid I wouldn't be an asset. Munaye sijja kubeera asset mu ngeri eyo. Nze simala geggalaggala bantu. For me, sex. Omanyi sex nkitwala ng'okwagala. Ekikolwa ky'okwagala munda mu mutima si kumala gatomera. Most romantic thing I've ever. Ekyo kye kintu ekyasiza okubeera romantic kye nali mpulidde ku syakatu. N'omusajja agaana ekigambo. You said you've spoken to Akil. Ogambye tuyogeddeko ne Akiru. Jennings manyi muganda wange. Yayogedde mu ddoboozi lye nga mpulira atidde. Omanyi wa gy'ali? Bwe nkubulira gy'ali onoogezaako muyamba. I promise you that Nkusuubiza nti I'll do everything in my power njakola kyonna mu buyinza bwange kinaaba kisobodde. given the circumstances. Kwegamba okubanga nkakasa nti Akiru ayisibwa bulungi okusinziira ku mbeera eriwo kati. But he called me from this number. Simanyi wa gy'ali waba yakubye essimu ng'akubira ku nnamba eno. Leka tulabe. Kabaka yuno. Onasooka aliteeka kyemba. Tebakitegeddde ono takyali asset gye bali. Yeetaaga okuggibwawo. Kwegamba bye balina okukola bimulemye. Kabaka n'asimbula n'eggaali. Genda abajja poliisi n'eryoka evaako emmanju. Baategeddebwa waali. Toseguka. Ono yalinnya bulinnya kabaati n'atandika. I'm arresting you on suspicion to be concerned with the commission, preparation, or integration. You do not have to say anything. Muzaatu teyalina kyakolera muganda wa Hamida. Yalina okumuwaayo. Twadde ebbali. Ono boyfriend we yakutte kuba okudda. Siba fumbo. Boyfriend. Nja mutandikeko. Bino biruma nti nedda. Simu nevuga. The first suicide bombing on American soil. Suicide bombing yasoose ku American soil. And scores injured in San Antonio, Texas. Baga mu San Antonio, Texas. Arrow. Batu 18 abafudde. American troops in Iraq. Michaels. Looks like Homeland and the FBI dropped the ball not seeing the San Antonio thing coming down earlier. Companies. Kyabika FBI. For me too. Tebasobodde gezaako kwekkaanya ki ekyabadde kigenda maaso n'okuba. Mu San Antonio waliwo akojja eyakubiddwa. Batu 18 abafudde. Karodi yasabye olukisa abagezaako okulwaninga organization. Agenda creatinga inter-agency nga y'amaanyi. Acton yasabye. Mukyala Jackson baagimuggyeko programu eyo. Well, our people did a little sniffing around. Abantu baffe bagezezaako okwekkaanya. Boyfriend we Haddison. Very nasty countries. Abadde akola business ne countries enkyamu. Kiri funny. I thought our concern was in Zinabadde ndowooza ensonga yaffe eri ku national security. terrorism. Tulwanise abatujju. Wabula sigenda maaso na kulya naffe enkwe. Kanono kobedda ketaaga buyinza. Kwegamba Martin Jackson kamukakkanye wansi. Musaatu yajja. Kalina information gye kafunye nti Bawi Haddison yabadde akola business n'ensi enkyamu. Njagala kwogera mukko naawe. Nga tuli ffeka. Advisors on our way to the West Wing. Is there some National Security Advisor ajja Catherine. I'll meet you inside. Zonja basikana munda. The agency has uncovered information Agency ina information gyefunye. of Hudson Kwa Addison Benowa. oil deal. Bwabadde alina deals zakoleza oil ezimenya amateeka. Babikakasiza kuno simanyi. Picked report he'll have it. Wabula Sandman. He told me because he knew it. Abingambye kwa nsonga akimanyi mbadde ngenda bigamba. Kwegamba ayagala osirike mu room. Ng'asaba kyeyetaaga kyonna. Come on, deal with HUD later. Oyo hadi muveeko ye muganda wo. Bawo bamanyanga. Gwe teekako game face yo tugenda tufacing Sandman. Acton Sandman. Ex-colleague Emily Tuthill. Banaye tulina koligi waffe wa MI6 Emily Tuthill. What have we got on San Kiki tulina ku kojja yakubwatudda mu San Antonio. The San Antonio bomber has been a Kojja Dan Faranki. yabadde ayitibwa Dan Faraki yasumuludde kojja. Mu Tunisia Student visa yabadde alina visa ya student ngeri expired. to an Islamist organization. Naye nga kigambibwa talina Islam organization gyonna gye yeekusizaako. Euro profile. Wadde terroristic camp yonna gye yabadde asibuka mu kugamba kino yakikoze nga freelancer.
We don't think the FBI is getting the whole. Zisirowooza nti FBI yetuukira ku nsonga gye twetaaga. Suicide bomber may represent. Ono suicide bomber ayinza okubanga terrorism. Presentinga terrorist. I recommend a nze ngamba buli musiraamu yenna ali mu nsi yaffe tusooke tumwetikke tumugyeyo tumuteeke pembeni. American public that foreign nationals who commit ono yawuliriza will be pursued vigorously. Ensonga tugikwateko nnyo. Kino kikyamu tujja kuba tugezaako okumala amaanyi gaffe gonna nga tutandise okulumba abantu abatali mu ntalo kyokka ate ng'omutumbaavu teralisi agenda maaso n'okupanga ebintu bye. Lwaki muwuliriza ono yatukyankalanya mu New York Subway ate alina omukwano n'omusajja wama Madam Advisor nyinza okwogera Michaels yasituka Maronzi katimu keke yatondawo ng'ogasseko MI5 ne MI6 nga tukolaganira wamu. Tulina documents ze twafunye eziri credible ezigezaako okulaga ssente zasindikibwa eri buseero bwali mu London. The account was managed by a Saudi. Zabadde z'omusajja Omusaudi ayitibwa Alali Juladin. I thought your team had been disbanded. Nabadde ndowooza ttiimu yo bagisalako. Sooka bawulirize Catherine. Some background, Madam Advisor. Tumaze okukola background. Juladin is not a Juladin si member wa Saudi royal family. Considerable influence in the oil. Kwegamba ina influence y'amaanyi mu oil ministry. Religious but not fundamentalist and muntu wa ddiini naye ate si omuntu abitwala ennyo ng'ekikulu. The New York cell that has been linked to New York cell tugezaako kekkanya in Beirut a decade ago. Nga baali babaddeko mu Beirut ebyase byayita emabega. Beirut cell have been living as sleepers in American and British. Katugezo kizula nti abali mu Beirut abatujju bakwateko ne bajja mu America nga sleeper cells. Mugaseko ne mu Bungereza. Bonna bakosebwa omusajja ayitibwa Muhammad. Assassination attempts on our agents. Yagezezaako okulumba mu Lagos ng'ogaseko n'okwagala okulumba mu Bungereza ne mu America. The Lagos attack substantiates this. Muhammad could act cells at any ayinza okuactivatinga cells akaseera konna. Oil related infrastructure. Kati ayagalagezaako kusekula ensi zaffe oil gye tumujja. Personal relationship with Hudson Benoit. Ono alina obubaka bw'ayagala okuwa. Acton has some accusations. Kubanga Addison Benoit ye bba wange sijja balimba. Acton bamukubye amafumu. Linked. Information gye bakuŋŋaanyiza. Restricted countries. Kati yajja aweeyo ensonga ye nga nnafu. Documentation on Hudson, but I can assure you I know. Acton alina documentation ekwatagana ku Addison naye ate siyinze sina bye mmanyi. Gwese bw'onooba omaze okukakasa lipooti yo gyaggireeta. Tujaggiwa agency bamala ojja authenticatinga. Kati Marin ttiimu yo mubutuufu kyekoze kibadde kisufu. Njagala mugende maaso n'okukola kino nga mulipootinga gyendi olunaku lwonna kati nno babazizzaako ku ddiiru. Gwe bino by'obadde ogamba nti tukole domestic sweep. Njagala oleete proposal yo ng'ogasseko ne budget. Nditwale wa president. Wabula nga tonnaba kuleeta ntegeka yaabyo na nsimbi bwe zinaatambula. Tozunga. Ye bamusalirako Acton Sanderman. Kale twadde erudda. Ono omutaa akwata bukwasi kubo kudda. So, tell me, did you get a lot of dirt under your fingernails? The dig was great. Keefula ka geologist. Dad? Bukungendo ze kaba kagenzeeko. Did you take a vacation? Nagambye ogende ka vacation. Can I take a car? Osobola kumpa ku motoka. For? Yaki. A girl. Nina akawula ke nasiikanye. Take my Escalade. Twala Escalade yange boyi. Awesome. Kisuufu si kibi. Genda. Are you leaving already? Ogenda katikati. Things can't wait. Bintu tebigenda kulinda olwaleero. Bwatyo n'akwata ekkubo n'akka eggaali. Kakaina alina gy'alaga jjukira bamugambye ogenda sooka oyitireeko mu America. Then oleka ogende ku kyombo kyetwagala otuukireko. Kyetisse toxic n'ebisigadde byonna. Bwatyo yasimbula eggaali. Taata we ayagala mutabani we nga bw'okiwulira bano Bachechenia. Wabula kati bamaze emyaka 10 mu America kyovula abaafuna obutuuze. Tukyagenda mu maaso. Tutandikidde mu Yemen. Nagezaako kuba simu na kufuna information. Rugby muta. Kwata sisitawe remain. Alina gwasindikidde message. Ndozo manye ekyokukola. Amugambye tukwata sister wa Rahibu muta. Kakano kakazi katu. Jukira Rahibu muta bamwetaga lwa nsonga. Musajja watasobola kubulaninga ini mbazungu. Ngeri gyayogera oluzungu. Profession ye ng'omusawo bintu ng'ebyo. Kano bakakwata. Ninga yali aganya obeegattako. Mwana ali atakona alinamu engeri y'ekifuba. It was a volleyball. He's even given it to his FBI shadow. Which one? The cute one who keeps making passes at me. You're gonna have to live with him for a while, you know. I'm on a plane to somewhere in Michigan tonight.
olina ogezaako okubeera naye kubanga ena kulinnya ennyonyi mbeereko mu Michigan mu kaseera akamu bw'onooba otuuseemu naye nkubira essimu kono butereevu Sandman sebo yankwatidde ku kisenge n'aŋŋamba The words backstabbing and gutless will mbu namuliddemu olukwe ndi mutumbaavu terminate me because I'm not going to quit. namugambye gwobongo bangu baze sigenda kuva mu police force. Doing what? Teaching young soldiers agenda kusindika mu college history of the company. kuyigiriza abasooja abato ku bikwatagana ne company wamatofa nja kuteekamu NSC osobola okukikola kono ŋŋamba bugambi Catherine. Oh, and Raza, I'd like Raza. to see background on how. nandiyagadde agency background ekwatagana ku Hadi Benwa boyfriend we. I'm not interested in finding out if he liked to play dress up or if he had a girl. nze saagala ageseko kumanyira I need road the extent of his activities. njagala okumanya byakola byonna kono nja kikolako ekyo. You better get going. tandikirawo Acting takes away your part. nga Acton tanabagezako okulyako kifo kyo buteevu boss. Wish I could take him back. kale singa nsobola okukatwamu MI6 nange He has the kasobola okubeera kafield agent akasufu bategedde emiritatiiro ayagala kwana kalodi kalwazi Michael Lacerations. bali bamudduka buddusi kakayino twadda mu ddwaliro mu Cairo omusawo annyonnyola Bleeding, but we have that under control. bamusekudde bulungi yabadde avaamu omusayi ne kati ebitwabitereezezza dda Friends, she'll need to stay here for a couple of days. yeetaaga ogezaako okubeera wano okumala ennaku eziwererako ddala Brother-in-laws. then nja mutwala eri basista bange ogasseko n'ab'enganda abakoddomi n'abasigadde. She's in there. I'll see you later. ali eyo ndowooza nze nja kulaba oluvannyuma. You've done for us. weebale buli kimu kyonna kyotukoledde anti weebale kusiima. ziri embwa zisekula kakayina omuntu eyatoye odoni yabadde ayitibwa Muhammadi naye nga kyayagala kuleetera n'okukkiriza nti poliisi ebalemeddeko ng'ate tebalina musango. Daba kye bakoze olw'okubanga oli mwannyinaze tokozesa kyantuuseeko nga excuse yakwata kuba okwenyigira mu basajja bano bakyamu Rakibu. kyagala ogezeeko confusinga revenge ne bakye bayita ekituufu bali mu kuwulira kono n'atera okuva mu Misiri namaze dde okutegekera naawe engeri gy'oyinza okuvaamu. buli lw'obeera wansi w'okusuubirizibwa security police tejja kuleka weka. lwaki owaayo obulamu bw'eri abasajja bano abakyamu? oyatta omuntu ajja gezaako kubanga abonerezebwa ku lw'obutemu kubanga okutta omuntu omu obanga si abantu bonna ab'oku nsi naye ate ataasa omu era nga abanga ataasizza obulamu bw'abantu ku nsi bakotinga kuva mu Quran kivuna nafuuka musawo. Jihadi yengeri yokka gye tusobola otukulizaamu emyoyo gyaffe ekyo tekisobola kukkirizibwa nga ogenda maaso nakutta abantu. maso gasagatta sente zembadde nsobola okufuna ojja kuba essimu eno wonna woba weetaagidde mu nsi yonna osobola okubbira ku ssimu eyo nenkuwa obuyambi bweweetaaga bw'onooba obwetaaga. nze sijja kwetaaga buyambi kika bw'oyagala kumpa. njagala otandika ogezaako konsideringa amagezi gange genkuwaga okuva wano eno. bwatu nakwate kuba asuula eyo oli akwate kuba najja ku kompyuta najja abuze ku Hadison Benwa ze ku kompyuta za CIA. Aina forwarding holdings Nigeria yajja abifulumye nga wa. Get yourself a shovel and dig a hole. Funa ekitiyo wesimira ekinnya oli mufuwa neno katwada muhongo Kongo yakuba essimu. Favor to ask. Nina kye njagala okusaba. Be between us. Kina kubeera wakati waffe. Secure phone. Eno si sekuwa phone kwokubidde. Need to know about North China. Kino tekiri classified. Other companies. Njagala ogezaako okumanya ku pipelines eziri mu North China. Waliwo Abamerika kwegamba baziteekamu nnyo okwagala. Njagala okumanya lwaki. I'm sorry the secret police got yours. Onosonyiwa secret police okubanga yakutte sister. We have you on a flight to Toronto. Tugenda kuteeka kunyonyegera mu Toronto, Canada. And cash for Casimore. Mulimu operations oyina ogezaako kuwa Casimore. Inside the maps of the Great Lakes. Mulimu Great Lakes. Shipping. Mu map. Flying the American heart. Kwegamba shipping channel. Ships. Ey'Abamerika mwe batambuliza chemical zaabwe. And refineries and chemical plants. Baabo. After meeting Kaz. Bw'omala osikana Kaz. Then okwate kuba ogende mu Bungereza. There.
What's the target in London? Target kyeri mu London eyo. What you need to know. Bw'onooba weetaaga okumanya bwe nja okubuulirira. Wabula sooka oyiteko mu Toronto, Canada. Twada mu Dearborn. Kano kamusekula paka kutaka. Shane? Shini yegwe. That's not you, man? Kazi yegwe boy. Man? Hey. So I got my big block, El Camino. Gonna do all the work myself, too. Don't want to get Jude. Bata nikugezaako kuwaya. Amen. Ono kyaliwe. Check that out. Sokolayo bumama. Don't stare. Bw'oba oyagala obusikana tobutunuulira weefula atabulabawo. The guy who knows most about guns and... Gwejjame yali asinga okumanya ku bikwatagana n'emmundu n'okuyiga okyamanya emmundu gye ziri. Kiki ozeetaaza? Waliwo bakyali bange basooja abazeetaaga ba militia buddies. Come on, let's go meet the chicks. Yatuge tusikane bumaama buno. How you ladies doing? Story kimwe bamaama. Tulyoke. Ono yajja asikane Marin Jackson Yackton Sandman kyava musimba obugalo. Cut me off at the knees. Baba wansalidde ku mavivi. No, that's a Siyagala kuyomba. beltweight warrior, one soldier to another. Tegamaze kwaniriza nga soja. What do you want, Acton? Kiki weetaaga Acton? I want to make peace. Njaga tuteekewo eddembe wakati waffe. One of those bad Kwegamba nga famire zino fighting amongst. ez'Abayirish omubeera abalwanagana. Come in, pick a fight with one of us. The whole. Wajjawo omutumbavu nayagala obbakyankanya bonna ate ne bamukyukira. Big, happy, dysfunctional family. Tubeere one big happy dysfunctional family. Kyoyagala. Feeling a little froggy right now. Naye mukaseera kano alabika toli mu mbeera. You're gonna come along. Naye mubwangula ajja bujja amaaso ojja kujja ewange. Okakolaako. My door. Bakayita konkona ku luggi. Nokina mado. Ng'olina kye weetaaga. So this is really how field agents work? Kati ba field agents bwe bati bwe bakola. James Bond bit? Mwe bano bajje musibondi bammwe. And if you choose to accept it, Mr. Michaels, is to use that boyish charm to Gwe kwate ekkubo genda osubbalaze bw'osubbalaza. world of Gulf oil. Ofune olugambo tufune transactions ze bagezaako okukola ezimenya amateeka. Here, Beetaaga information ku Juladin. let them talk. Kano sebo kamumatidde. Towards the Puritans in the Saudi royal family. Let it come to you. Emboozi gwe togikakaleka ye emboozi ekwate ekkubo okujja gy'oli. The girls did at Princeton. Kirabika abakazi baakumatira nga mu Princeton. They thought I was a nerd. Baali balowooza ndi kataala. Be baafiirwa. Tebamanyi ki kye baali balina. With all that, Nabadde ndowooza ensonga y'okumatira wagitadde. Into the slippery wet rock. Gwe wabisudde ebbali wabula nze ekyali musubbalavu gy'oli. Oli omukazi. Mungereza. Bajja ebbali. Nagamba omuzungu ye talina budde. Va ku beeno. Neyekwata. Kyokka nga ate oteekamu ezizo. Peter Ashoka ennaku zino yaggwamu. Lwa nsonga ezo. there's some gossip that Julia Dean had competing oil executives assassinated. Waliwo olugambo nti Julahedin It might ba competing oil executives yabagisizzaawo. fabricating. Biyinza n'okuba nga bigete bugesi. The oil ministers are close to the royal family if they're Ba oil ministers bali close eri royal family. to go along with the smoke. Kwegamba kitono ki bayinza okwogera nga si kituufu. If this to be useful rather. Gwe tulina kumanya oba kituufu oba si kituufu. Tulina kugoberera kye batuwadde. Noyajja aseka ne bbaawe. So what's eating you? Nida ki ekikulya mu mutima? No, I don't want Oyagala okuteeba kuno saagala kuteeba njagala kumanya. to share intimacy. Tuli ba mukwano twetambula. Kituufu. And I won't deny that Sijjagaana. you make me feel alive. Ti mutuufu sekisi wo si mubi. Sekisi ye musufu era mwagala. Backdoor deals to sell oil to North Korea. Wabula okutandika otunda oyiro eri North Korea. Kiki olowooza? Stock payoffs from Chinese oil companies. Ofuna stock payoffs okuva eri Chinese oil companies n'abasigadde bonna. Jong-il, the second this nuke business is settled, someone's got to open the door. That's what I do. I Nze mbabikulira bubikulizi luggi. Is a federal Ninga broker. Eyo federal crime nno gy'oliko. could have Hudson Benoit Consulting put on the UN sanction list, putting you out of business. Basobola okuteeka ku UN sanction list ne bakujja mu business. Marini. didn't mean to compromise you. Mutuufu saategeezesa bba kyankanane. Nkumatire ky'okimanyi. And the CIA file on your activities will be at justice. Please, Marin.
Marin. Anything I can do to help. Waliwo kyensobola okugezaako okuyamba ova mu nsonga zino? Okuyamba. Some other way for me to prove. Wateekwa okubawo engeri gyensobola okukakasa nti byenkola. Business crap. By'amannyo n'okusinga bino ebyobufuzi gy'oli. All right. Waliwo engeri. Just how much you care. Yes, I. Oyagala kakasa engeri gy'ofaayo gye tuli nti ye. Will you go covert first? Osobola okugezaako tukettera. Kubanga oba bunaana bonna. Who are you after? Ani gwe weetaaga okusinga? Who do you want? The Koreans? Oyagala bakoleya Abachina? Twagala Basaudi. Tulina Omusaudi gwe twetaaga bubi nnyo. Kati ono omusajja wattu yaleetebwa Akiru. Bamuleetebwa Drake oba Derek Jennings. Embwa si bwezagala kumugjawo. Died because of your actions. Kyali wange yafudde olw'ebikolwa byammwe. And those actions have brought you here now. Ebyo ebikolwa byo bye bikuleeseza wano mu kkomera gye tuli mu kasitode yaffe. Avimba. Why don't we try talking for a change? See where that gets us. Tusooka tugezeeko okugamba nti abo banatuleetera enkyukakyuka. Get my sentence shortened. Munaasobola okukendeeza ku sentensi yange. Gwe ssebo. Leka mbeeko kyegamba. Wano. Really in a position to haggle. Toyina geza kuhagolinga. Tosaba kyatukolera. Nze siri mu muddu yakubeera bwentyo. I'm only even remotely prepared to help you and Hamid once I've assessed the value of whatever you're going to tell me. Hamid had nothing to do with this. Hamid tabirimu. He's a religious man. He's always at the... Musajja munnaddiini era bulijjo yagenda mu muzikiti. Olaba? Believe that? Ekyo tukikkiriza. Your talking's doing some good already. Watandise dda n'okwogera ebirungi. So why don't we try a bit more? Lwaki tetuddamu ne tutandikamuko? Try you telling me Lwaki tombuulira names and contact protocols of every... names oba amanya ne contact protocols ku buli kimu kyonna ekikolagana ne operation zammwe. Lead me. N'ogezaako okunkyamya. What's going to happen to you? Nkakasa ekigenda okutuukako. This is hard. Kijja kutuukako emirundi ebiri ate nga kizito kamala. We only know first names. Tuyimanyi mannya gasooka. He's called Mohammed. Bosi waffe ayitibwa Muhammad. That doesn't exactly narrow it down much, does it? The UK operation is Masir. Omuntu akulembedde operation ya UK ayitibwa Masia. Genda maaso. And the one who recruited me is a guy. Eyanteeka mbina ayitibwa Kahil. Yeah, where's he based? Masia akasibawa mu Bungereza. He's always boasting about how well he does in the casino. Atera kubeera mu kasino. Hyde Park. You're down with a police artist because you describe Kahil. Kasandeta police artist. Osobola okunnyonnyola Kahiru ne Masia bwe bafaanana. Tibutereevu. Awo si wabi. You've seen Akil? Omaze okulaba Akiru? Yeah. Fine. Ali fine, talina buzibu bwonna. A religious family, Mr. Jennings. Family yaffe yanzikiriza nnyo mu ddiini, Mr. Jennings. Akiru musajja wattu yakyama bukyami. If I manage to get you a few moments with him. Nsobola okuwa obuseera butono nnyo naye bwe mamba okuwadde. Kubanga ekintu ekisufu Akiru kyasobola okugezaako okukola. Njagala omumatiza akolagane bulungi nnyo atubulire buli kimu kyonna kye twetaaga okumanya. Kale singa wasooka bimpitiramu. Gonna be like the Muslim Foreign Legion. Nze nali ndowooza ngenda kubeera mu mmuli ziri mu Foreign Legion. Felt like I was... Ne wiiki tono ze mbadde nabo. Like I was important or something. Nze nabadde ndowooza ndi wa mugaso nnyo mu kikwatagana n'eddiini yaffe. Naye mbutuufu natidde. Those guys. Bali baggayi. Those guys don't care what gets in there. Bo tebafa ku ki kigenda mu kkubo lyabwe. Stuff I saw. Ebintu bye nabyo bye bakola. Oluganda. Njaga tugezeko sabira wa mu nsonga eno. Sirowooza ati nditabula n'okusaba. Gezaako. Just try. Gezaako. He's everywhere. Omanyi Katonda ali buli wamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Nebisigadde nga bw'omanyi. Hey, use your fork, sweetie. It's too hard. Kozesa fooko yokono kizibu. Larry Bird. You know how ono ali nabo to sink a fall-away jumper? How? Tuwadde Raida, Saudi Arabia. Manyi bagamba Royal Family ekyasinze okugezaako okukulira ensolo z'amafuta ezisinga obungi mu Buwarabu.
Assalamu alaikum. Thanks for seeing me on such short notice. webale kuna mukasera katono bwe kati That's good to hear. bamusaba atulire pembeni Coffee if you like. No alcohol, naturally. Naturally. konake weetaaga okunywa basobola okukakuwa kasita kuba nga si mwenge Is it safe to speak frankly here? kyogamba wano wali seefu okugera nga seesise mukono wali seefu Good. kirungi Do you know nga bw'omanyi 5 Lagos? Terrible catastrophe for us all. yagamba yafuna obuzibu kata attibwe mu Lagos omusajja alina obuvunanyizibwa ku nsonga eno yali ayitibwa muhammadi Certain oil interests here. You're working under two false assumptions. gw'otambulira ku assumptions bbiri ez'obulimba That I know. esooka oyogera nga agamba nti muhammadi mumanyi That I would ever tell you. ekyokubiri olinga agamba nti nja kukubuulira You will tell me. ogenda kumbulira I will leak the story of your oba si kijja kufulumya sitoole terror. ey'olukumulwenda mukwata terrorist bombing omwafiira abantu abasatu Nothing but lies. ebyo byonna bulimba There was a man who used to work for waliwo omusajja yateranga okunkolera yeeteeka mu buzibu obw'enjawulo prison trouble. yagenda mu kkomera Out of it. ne mujjayo alina talent boy Names. yampa amanya ebifo ngo gaseeko n'ennaku z'omwezi 3 men were actually killed because abasajja abattibwa diverting millions in oil revenue. baali bamaze okifuna nti odaivatinga miliyoni za sente ng'oziteeka mu baana abasujju I want the real. kati njagala kumanya muhammadi yaani afaanana atya oyo omusajja yabadde ayagala okunzitira mu Lagos baawulira bullet maama nyabo Going on over there? ki ekigenda mu maaso eyo Somebody talk to me. omuntu omu ayogere nanga mbuli eki ekigenda mu maaso Get someone over. mubeeko gwe muteekayo bakwateko bagende munda maama nyabo bali batandise dda wawawa There's no one here. banaye tewali waaliwo wano wadde n'omwoyo kiki enkoze eribba wange embwa kimwetise kasita atandise okwasama muhammadi ono yadda Why won't they let me speak to my solicitor? lwaki temuleka nenjogera ne solisita wange Hey, it's my right! right yange kahiru You know what I find really omanyi nkizuula nga kyewuunyisa people like you abantu nga mmwe about other people. mwe temufa ku bantu balala amateeka gaabwe kyokka bwe mukwatibwa ne mutandika okwasama ku mateeka gammwe gwe You don't have any rules. wano tolina tteeka lyonna I give them you. okujjako nga nze ndikuwadde Giving you nothing. ate kirina kye ŋŋenda kuwa Okay. paka ng'otandise okwogera I knew he was dangerous. Immediate release of Hudson Benoit. 2. I am requesting access to your. nakya yakwate kubo n'agezaako okgenda You have them both. ku embasi y'abasawudi Internal matter. ng'abagamba nti okujja nga mwagala nfulumya information ekwatagana ku bikwatagane obwakabaka bwammwe nti beenyigira mu bintu ebikyamu Saudis to broker njagala mufulumye road nga tafunye buzibu London Sarancel and others. It brings into question the true intentions of the Saudi government and the royal family when it comes to combating terrorism. bino bwe byatuuse katutandise okwemulugunya mu kikwatagane royal family mpozi ng'ogasseko ne gavumenti ya saudi ki kyeba egoba kubanga abasajja batemu musaatu baleese paka eno mu kaguli embwa zamuliddewo mu ngeri naye gyataatekedde yabadde akimanya alina security kumbe oba munda mulimu katano bamulidde buli twadde erudda kano kakampuni kaba travel agents ndowooza olwedde omanye ensonga endeese wano My books are open. bitabo byange biri open Computer. musobola okukebera kompyuta zange Since 9 okuva ku 9/11 and business in nze mbadde ntambuza bizinesi wano mu Dearborn initially. I left it in the 80s. nze mu Iraq navayo mu gy'ekinaana olw'obuzibu bw'ebyobufuzi Many in Beirut. n'ensoma hotel management mu Beirut Cells were initiated in okimanyi mu kaseera wabeera mu Beirut waliyo silipa cells ezaali ziteereddwayo and Lagos and ate tukakasa ziri connected ku attacks ezabadde mu Lagos ng'ogasseko ne mu Bungereza And if I found out that I have made arrangements for anyone involved, even remotely with terror, bwe naaba nnyina gwe ntegekedde arrangements ez'entambula nga remote eyeekusia ku bintu by'obutujju nja bagamba reputable universities, atera kuteekera universities my student clients. nsobola okugezaako bawa roster ey'aba student ne ba clients benkolerako ebya traveling the food wasn't so great. oli travel agent Camping in the desert. baatandika okubajjayo omu ku omu nga bamubuuza Experience of my life. The best part were the boys. They were pretty cool. balenzi bali cool Walks of life. I've got a picture. nyinayo n'ekifaananyi ky'abamu ku be nabeeranga nabo
That's me, oyo nze, ono Denny, ono Jasmine, Stan and Kaz. ono Stan, ono ayitibwa Kazi. Got sick and left her. Yalwala ye musajja wattu n'avaayo ng'obudde bukyali. Kaz on the roster that's a trap. Kazi ku roster taliiko. Could be a nickname. So the kid eyinza okuba nickname. took him off the books. Maybe it was a cover to get this cat oba yabadde cover. other training. Kubanga mu bonna abaali eyo abagenda ku lugendo. Ye yekka yalwala, abasigadde tebaalwala. Ayinza okuba yagendayo kyokka ate n'amaani agenda mu training camp. Now I know this guy, right? He'll take any. Katwadde bali. Jukira yasabye ekyaliwo nti njagala ontwale gye batunda embwasi. Oh yeah. Batandika omulambuza embwasi gye ziri. Yayitibwa Kazimowa. Assembly kid, right? He fixes it all up. The guns a go for you. What about permits, waiting periods? No. There's none of that bull around here. Okay, this is just some guys selling them. Ate ebintu bya permit basobola zifunira kono nedda. We can't get any fully automatics, right? Tusobola gezaako kufuna zifule automatics. Always a guy with some fully auto. I got the money. You better let me do the talking. Leka nze manjogera. You picked the wrong guy. We'll get busted, buddy. Singa tugezaako kufuna kyamu omukyamba ayinza otutwalirawo boyi ne batusiba. Aba TF. Waliwo information yajja. Juladini sentence ze yasindika abasiya iba mazogezako suspectinga. Mazo kutegeera omama Sifu wa SS Bank mu Zurich yabawadde information ku sente engeri gye zatambula muko. Omama Sifu ye muganda wa Rush Michaels. Kati information bamaze okugezako Jiwa Muhammad ne bamugamba nti sente ze bawa Bashara n'engeri gye zitambulamu eri abasajja bafwe. Yes! Abasiya bazitegedde okuva ku Jelaidin. I'd love to. Great. Kasimu kajja. Hello? Hello? What? Eki? Muganda we Kaputi. Omama Sifu yatiddwa. Soko nsonyiwemu. Maiti ye bagisikanye na mu parking lot. Yasoka nazaka balance. I'm sorry. Onosonyiwa. Tell me. Mbuli yache ekituuseewo. My cousin Omar. Kazini wange Omar ukimanyi nti yatiddwa. Raza. Kasajja katukaaga kaaba n'ogakaaba. Nabagambye tuli katundu kakubiri. Junior nga bulijjo. Buno busiga mu Kills Digital Studios. Majesty Plaza Level 3 Cup number 21. Mugaseko ne wayise ku stage. Twada mu London Mayfair. Make your bet, please. Muzanyi wa Zara yuno. Bamwetaaga Masifu. Ayitibwa Masifu mutujji wa Muhammad. Let me see 11. Go to number 8. Bano batandise okwekkaanya. Stop. Rewind. Soko yimirizaawo zeeko emabega. Nyogozaamu. Masiya. Gwe ssebo Masifu Masiya. Bamaze otegeera waali. Kayino yatandika okugezaako okweraliikirira embeera. Kyava akwate kuba yeeyongereyo abantu batandise omusongasongamu olunwe. N'alinnyalinnya ne yeetooloola. Yajja mu kinaabiro n'asaakaako atono. Bano bajja wansi bamukwate. Question everybody. I really want this man alive. Mubuuze buli omu kuba omusajja mwetaaga mulamu. Bw'atugolina afuna ebyambalo. Bano batunula yalinnye Dada Kaabu. N'afuluma n'ekizimbe. Kino kye kituukawo singa otandika okwegatta n'abatemu. Weefuula omukesi. You don't exist.
njagala okimanye toli ku nsi naawe olinga oma. Listen to me. Sooka ompulirize naawe kano kasisita ke. Think I'm mourning? Naye kutowooza nti nange ntandise okukaaba. I'm tearing up inside. Goza sibi tebinjuza munda. No one deserves to die. Teri agwanira kufa ku nsi. Omar was no saint. Tiyabadde mutume. He was in the game as deep as me. Yabadde mu muzannyo munda nnyo nga nze. Newankubadde omuzannyo gwe gwabadde gw'abakyamu. To say, jjukira kitaffe kye yatera ng'otugamba. live in two worlds. Tulina okugezaako okubeera ne tukakasa ti tuli mu nsi ya bitundu bibiri. And we'd never find a home until we came to peace with it. I've made peace with myself, Neely. Nze Neely munnaye bye tunabikwatamu ne mbiteekamu eddembe. Seekalubiriza bulamu. Gwe tofa ku kyoba ki? Ono baamutadde wano waagera otandika okukasiba wajja okusinziira. Tuli mu Toronto, Canada. I imagine you want to know all about the mission. Ndowooza oyagala kumanya ku bikwagana ne mission. Adventure of Chicago. A liquid bagiyita Adventure of Chicago. Waliwo ki liquid container ekigenda okuba nga kisembera. Kyetisse toxic chemicals. Nkyabya ntya. Using magnetic dynamite. Ogenda kukozesa magnetic dynamite. Ziyitibwa limpets. Ezina charge ziyitibwa limpets. Limpets mukaaga, tanka mukaaga. Don't worry, we already have these explosives. Tetugenda kufuna automatic weapons kono explosive twazifunye dda. Customs at the American border. Wabula kati olina oziyisa ku American border. And I have a plan to get through customs. Nze nnyina plan yentwala mu customs. Getting aboard the ship. You won't be without help. Ulek. Ekyeryato kono ojja kuyambibwa. Ulek. Akola nga crewman ku lyato okwo. Weapons. Ulek does have cell phones. I'll give you the numbers. Ulek ayina amasimu nja kuwa ennamba z'essimu. Kasubire nti empewo ejja kufuwedde mu direction etuufu. Kati bayagala kukuba eryato eriko toxic chemicals. Bwe lyabika lyoke lisindika empewo. Empewo ng'eyolekera wali kibuga abantu batandika okufa enkuyanja. Yengeri gye baagala okikolamu. Separated from your family. Ono yamugamba singa okola kino ogenda fuuka fugitive. Ogenda kwawula okuva ku kika kyo. Oli mwana muto. Kino kirowooza ennyo n'omutima. I want to take a stand against this vulgar place. Now tell me the real reason. Kati mbulira ensonga eyaddala eyagala okutwaza olutalo. Between Allah and my son. Kino kiri masekati ga Allah mpozi gogasseeko nange. May Allah have mercy on us both. Ndowooza Allah abeere n'ekisa gye tuli ffenna. Ayaya. Over there. Go high. Stand more. That's right. This will take just a few minutes. We're just working up some background information for an investigation. Tulina background information gye tugoberera ekwatagana kunoonyereza. I can place that accent. Chechnya, but I'm a citizen now. Yava mu Chechnya wabula kati yafuuka mutuuze. Family here? Olina family wano? Kaz. Nyinawo Kazi mutabani wange yekka. He goes to school? Asomera wa? Junior college. Junior college. Ne part time. Sobola kwogera naye? Not here right now. Taliwo wano kati. Done something to get the... Alina kye yakozeefu byayo kubanga emwetaaga. Talk about these archaeological digs. Tusobola okwogera ku archaeological diggings z'abaako. Drugs or something? Atambuza akayaga. He's a serious master. Mutabani wange musiraamu. Tanywa sigala tanywa mwenge. Good kid. Mwana musufu. Tell me about your son's religious views. Njagala otubulire ku ngeri gy'atambuzamu ebintu by'eddiini. Ebyo bya bisiru. Bya kisiru. I'd like to kill him sometimes, but he... Ebiseera ebisinga nange mpulira mba njagala mutta olw'obusiraamu naye ate Mask. agenda mu musikiti. Then you don't mind if we do... Bw'oba tofuddeyo twandiyagadde okukebera akafu. Look around, come back with the warrant. Mugende mufune warrant mulyoke mudde temumanyiira. That's... Naye nawe kasiimuula ako obadde otya. Laba nno gwagamba nti tanywa ali ne bamaama. Kati alina akakampu ke yagenzeeko. Ova wa? Mu Kansas. Wabula ndi ku sophomore waya. Ku Ana. Ine emmotoka. Bakazi n'emmotoka oli yabulisawo ine emmotoka. Ne bayitawo paka erudda. I hate that I gotta go. Pulira obusungu sandyagadde genda. I'll drive you home. Soko sigaleko wano nange nja kuvuga nkuzeeka. Katonda yagala kunoonya ngeri gy'asobola kuyisa kojja ku customs. Anything to complain? Nope. Open the back, please, sir. Gulawo emabega ssebo nekkaanye. Couldn't find
any liquor back here, would they? No, I drink just beer, sir. How was the snow? It was awesome. Safe trip. Baba agaliza olugendo olusufu bwekyo eggaali n'essimbula essuuleyo. Max? Niyakwata ekkuba okudda Max. I gotta be in Detroit in the morning. Nyina ogenda mu Detroit ku makya munnange. Julie Aden is now in our custody. After many conversations with our... Julie Aden alikati ali mu custody yaffe. Yusuf Nasaria is the name. Yusuf Nasaria yerinnya ly'omusajja gwe munoonya. Yusuf Nasaria yani. Would best be gotten from your own people. Bantu bwe bajja kubulira ebisigadde. He is being... Ate Addison Benoit. Corruption. Ye tukyamunoonyeza ku kikwatagana ne corruption. If Mr. Benoit comes back with Benoit singa akwata ekkuba okudda ng'omubiri gwe gufunyeko akakwagule. enemy of this administration, Mujja kuba mugezezaako okufuna mulabe wammwe mu administration yenu. Very clearly. Tufunye entegeeragana kono butereevu. Kale. Baba wadde erinnya Yusuf Nasaria. Azaria. Yusuf Nazaria. Who's he supposed to be? Ateekeddwa kubeerera mikono ye Muhammadi. Got it from the Saudis. Bijje mu Basaudi. Yusuf Nasaria. Yusuf Nasaria. Muhammadi. Nyakaana mutuuze wa Kuwait. In Afghanistan. Yafiira mu Afghanistan. Mu kaseera ka US we yakubirayo kojja. Camp commander. Before that, Lee. Yali akulembera aba Al-Qaeda. He acquired American ordnance. Yateranga okubeera CIA kwegamba liaison wa CIA. After he died. His dental records were verified by unnamed Kuwaiti authorities. Kigambibwa dental records ze zigezaako kakasa mu gamba nti yafa. Authorities ba Kuwait be bagezaako kwekkaanya ekyo. At the time, I think they were just happy enough to have the bastard counted dead and move on. Mu biseera ebyo bo bakivaako buvira nsonga bali baagala afwe. Yusuf Nasaria's Yusuf Nasaria in Afghanistan. Agents contact ye mu Afghanistan. I'll do the psych profile. Yali Find out what he reads, what he eats, send him money, sleeps with. Sandman's going to want the lead. He's got a history. Sandman ajja kwetaaga lead kubanga alina history n'omusajja ono. I'd like to recommend that Raza be a... Nandi yagadde okurekomendinga Razi. Amen. Abeerenga bamwasayininga mu field. Kuba tewali muzibu. Genda ne Emily. Before we all dash off to pack our toothbrushes and a favourite book, following the arrest at the refinery, I've ordered all UK petroleum installations. Nze maze gezaako kakasa bonna abakola border patrol ngugasseeko ne ku mazzi. Has there been any progress? Buli kimu kyonna bakitambulizeko amaaso. Associate? No, not as yet. And because they obviously know my address, I've moved out. Ngeri gye bamanya adresi yange kati ennaku zino nsula mu hoteero. Olw'embeera naawe nga bw'ozimanyi. Katwadde erudda nga bagamba Man Jordan. Yetuze. Bismillahirrahmanirrahim. Lodi bamutegedde ayitibwa Yusuf Nazarian. Waliwo abaana abali ebbali. Oza bano abaana betegefu gezaako okubeera mu kujulira nti butereevu. Waliwo abaana be bakuŋŋaanyiza twadda mu Chicago, Illinois. Pulaani zaabwe zitandise okugezaako okubeera nga ziteekebwa mu nkola. Ono yazze ne zino kojja. Ziriko limpets mukaaga. Zibalula kamala. Buli tanka n'agiteekamu kojja emu yokka. Dabo mutete. Evening, Jenny. Good evening, sir. Musaatu asula ennaku zino ewakati ay'okuddayo. Embwa zimuzingako. Kati eno gy'asuubirira okubeerera chef. Derek Jennings. Keleveta keggula. Bino yasuula eri kyava yingira mu eleveta. Kumbe ono masifu zaakako oba masiya n'alyoka ayingira omuntu jjukira alina omuze oguyingira keleveta abafuluma n'akulekerayo kakojja. Ono nakakana. Kati agenda okuzza amaaso ng'essajja lino alinga lyamanyi. Kakojja akayina. Seba akakulekerayo ng'eleveta tekyalina kyakola. Yasirika. Ne katuka ku fulo. Abafuluma. Abakaza.
otyo I'd say drop in. nze ngamba kasule Given how you people just love to omanyi mumatira nnyo okuwaatula buli kimu kyonna inappropriate, don't you? kakati Boys, banange bamutegedde era bamunywedde we kind of expected to explode. tubadde tusuubira nti olina kakojja So now you've got a decision to make. kati olina ekyokusalawo eitha okuwatuka nako oba okata mu mirembe munkutte kati ndi mufu You're only as dead as you want to be, really, aren't you? naye tonnaba kubanga mufu nga bw'okyagala Put the pin back in that thing. kwata ekkubo z'eppini mu kintu ekyo ukawa ofiisa wali pembeeni ensonga zigwe yatunula yakabalekerawo kumbe baze nekiseefu ne bakatekamu ne bakasiba aleeta akalala ono yamukubirawo nekyasi bwamukuba kumbe pini agijje mukojja n'agirekaawo tufudde yamwetika namwebakako yasekula ono olubuto Now you're dead. kati awo oli mufu mumanyira ono yatuuse dda mu walo gw'omu Chicago gyali ye Kazimowa bagenda maaso n'okolako operation genda okubanga agulawo oluggi ng'ebisumuzi ate abirese munda tufudde twadda mu Cairo Egypt sister woli bamuzingako lwaki muli wano tunoonya bulazo simanyi kintu kyonna mukubirawo ekyasi oli musiru gwe mukazi watu wabadde akwata simu kyokka ate omukubye ekyasi kakazi katuba kasekudde bambi Rudi abali gyali essimu yavuga tuli mu Toronto Canada gyali yajja akwata olukomo Allo Rim? Allo Rim? Mukhtar. Gwe muta? Allo ukhti honak. Muganda wange ali tuddawa. Olena anta fen. Baadaye gwe tubulire gy'oli ojja kugenda ne sister wo. Alwa. Musooke mu mpenjo gende naye. Sahiya. Kasi tuleggwe. Mustahil. Kafu ate nakasula nti anga kafu. Katuna awulire sister we bamugjeewo. Yawuliranga ajjudde. Yowe kika yekka gwabadde asigaza. Yatandika gakaaba. Katulaki mbutuufu tebaafune mutima gwa kitujju. Wulire kati ekitegeeta kyalina kyasigaza kusi. Family yonna ewedde butata mufu maama mufu. Abadde asigaza kannyina koka. Kagenda nako kaako katiddwa poliisi. I don't know how to help him. Nze simanyi ngeri yakuyambamu mwana ono. Ayise mu bingi munnange. We all have. Fena tuyise mbingi. We gotta suck it up. Wabula tulina gezaako kimira. Afraid they Baaga tugezeko kubanga tutidde. drink from the world. Baaga tugwe mu nsi yaffe mwennyini. Twawukana okuva eri abantu be twagala. Ekyo tetusobola kikkiriza kubaawo. I'm so sorry to be putting you through this. N'onsonyiwa okubanga otandise okuyita mu nsonga zino zonna. Both of you. Mwembi ng'ogasseko n'omwana. It works now. Kati ensi ekola bweti. Because it really sucks. Kwa mbutuufu mpulira kikyuma tekimpa na mirembe. Twadde ewoono. Akirwa ennaku zino akolagana ne poliisi. Ayagala babulyako operation z'abasajja be. Biki bibagenda mu maaso n'okola mpozi ng'ogasseko n'opulaninga. Bamutegedde embwa zaamukwata ne zimusala ensinga eno munda mu toileeta. Yena agwa pembeeni. Ekimussa kwasama. Bone bakwata ekkubo okuvaayo. Musajja wattu bw'atyo bwe yakutuka. Buli abasajja tebalina muzannyo.